Tugatandise n'eggwanga likeredde mu kiyongobero olw'okufa kwa Isma Olaxes amanyiddwa ennyo nga Jjajja Ichuli ng'ono yakubiddwa amasasi mu kiro ekikesezza olwaleero. Poliisi ekutte ddereeva we agiyambeko mu kunoonyereza. Ko sawa 3:20 oli gatandise okusasana nga Isma Lubika tusubira badamanyidwa nga Isma Olaxes bwakubiddwa amasasi agamutiddwa nga ingira makage ekyanja mu Central Zone yabadde ndereba wa Mathias motoka ekika ya drone namba UBK 213 nga bava kasawe ekyanja okuzanya omupiira. Yabadde ayokera ekikumira wasula wano basangidde omuzigo gwa okuba nti yabadde ayimiridde mu luguudo wakati yamukubye amasasi agamutiddewo. Tubadde tutuuka wali mu trading center ekyanja ku Karim Road otuwulidde amasasi. Kigayibwa deriva yalabye omuzigo asumuludde amasasi n'agwa akava wansi wa siteeringi nga gye kyamutaasizza yeemuludde n'adduka nga basse mukama we nga mu kiseera kinakubibwa ku poliisi ya Kira Road nga banoonyereza. Poliisi yazzeemu ngo neyeebulungula ekifo kyonna okuŋŋanya obujulizi nga kyawatadde essaawa 4 era nga balese n'embwe zikonga oluso. Kabadde kaseera kannaku eri mikwano gye egyatuse mu kifo bamutidde okabadde bulunoke Katenda Isaac Daniel amanyiddwa nkasoko ne Bawajati Kuruthum Zata Ingyakuramo kumesiriza kusanga 10 twali tugenda sinkana barista ava bweru nga agala kututwalako nze ni Isma ku kyennyanja but namadde mugayenze sina maanyi gavuga nja atambula naye but tetwasobodde sisinkana so ngalabye ninkubira barista ninkuba simu ya Isma ngeri busy nimweza message mga blood are you fine simu ye ninga message egenda neyitiri agiddamu badde ndi awo mudakika 2 ne bampereza ekifaananyi nga bamukubya amasasi nimanya kikyufu abadde musajja nga twagala nnyo mukyala wange kyenyinza okukakasa era aveereddwako muganda we aveereddwako mukwano gwe abadde Jolly Isma nga siye muntu gw'okubira essimu n'atagikwata. Isma has been controversial most of the time, but this had never happened. Ne threat yonna nze abadde tangamba nti yali afunyeyo threat nti ono amutiisatiisa. I think it's high time now I think we get cameras outside houses naddala kati abantu ababeera ekyanja abebyokwenda abeyongedde okabadde adumira poliisi mu Kapuliyano Stephen Tanu yalasibwe nakawa Shekasi Mukamugisha yasabye abantu babe bakakamo anda bonna tubagumya tubagamba nti security y'eggwanga nga bwe mugirabye wano ebitaddemu amaanyi mangi okulaba nti tufuna ekibaddewo tukyanjulira eggwanga ng'enkola yaffe nga investigation eziwedde. Yasibye n'abantu okussa amataala ku byekubiradde kamera kuba kiyamba nnyo mu kunoonya ababeera bazizza emisango. Ne wabaawo authority yonna ku kamera za gavumenti ojja kusanga nti private cameras zikola ziyamba ne zicomplimentinga kubanga ge maaso agali artificial nga zikunukiza okubeera samusamu n'ekitone ez'ekiro. Poliisi yalisika bbaasi akatambuza emirambo ne bassaamu omulamu gwa Ichuli ogutwala mu ggwanika emulago kwekebejjibwa. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kapuliyano Luko Isikira ategeezezza ng'okunoonyereza ugenda maaso. Tuli mu kawufu okukola tukwatagana n'abantu ku muliraano awo abalina kamera enkese ku bikomera byabwe tuyambako n'obutabi oyinza otuwulira ebirungi kyekyabadde. Agambye nti omuzigo yassa Isma yabadde olwamaliriza okumutta n'abulira mu nzikiza. Yabadde ayambadde ebyambalo bya camouflage so twagala okwatagana n'abo bonna abalina okumanya ensonga eno batuwe statement tusobole okuba nti kumanya yakoze ekikolwa kino. Agambye deriva wa Isma Waswa bamulina nga kubayambako mu kunoonyereza. Him being the only witness, he is also pretty much under protection. Ategeezezza nti abakungu ba poliisi bafunye ebisusunkule n'obujulizi obwetaagisa okuzuula emmundu yakozeseddwa mutemo. Ronald Kasasa yakusakidde Guleno ku Lwakubiri TV.